Pulezidenti w'ekibiina ekit'Abannamateeka mu Uganda Law Society Simon Peter Kinobe awadde omukulembeze w'eggwanga amagezi okwongera ku muwendo gw'abalamuzi kibasobozesa okuwulira buli musango mu budde oba si ekyo emisango gyakwongera okukangirira mu kkooti. Kijjire mu kiseera nga omukulembeze w'eggwanga olunaku lwajjo kyajje akangule ku ddoboozi ng'ategeeza nti abalamuzi balemesezza ebyenkulaakulana bwe bakwata naddala ku misango egirimu basigansimbi. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yasabye abalamuzi mu ggwanga okusookanga okwettanira emisango egikwata ku nkulaakulana y'eggwanga ng'egy'abamusigansimbi okusinga emisango emirala omuli n'egyo egy'abaagalana abeetaaga okwawukana. Museveni bino yabyogeredde mu kuggulawo olukuŋŋaana lw'abalamuzi olw'omulundi ogwa 22 ku wooteeri ya Mesiti Lwensambya. Pulezidenti yategeeza nti tekiba kya bwenkanya omulamuzi okuwa ekiragiro okuyimiriza pulojekiti ebalirwamu obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi nga y'abamusigansimbi olw'okuba nti waliwo bannansi ababa bagenze mu kkooti nga si bamativu nga baagala kuliyirirwa. Ono yagambye nti omusango gusobola okuwulirwa wabula kiba tekyetaagisa kkooti kuwa kiragiro okuyimiriza biba bigenda mu maaso kubanga kiba kiremesa enkulaakulana mu ggwanga. That issue of compensation can go to court, but it should not stop the project. I heard that a court had stopped the man who had put $630 million on the ground. It's really not. Why stop? Why? If these people are quarreling about who, they can solve that. Why do you stop this? Wano we yasinzidde n'asaba abalamuzi okusookanga okukola ku misango ng'egyo egy'abamusigansimbi okusinga emisango emirala gyonna. Let's first deal with the case of murder and commercial disputes, because these commercial disputes are the ones going really to shape our future. Wabula Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka Simon Peter Kinobe ategeeza nti kino tekisobola kukola kuba buli agenda mu kkooti aba yeetaaga bwenkanya wadde ng'omusango gwe si gwa byanfuna. Ono wano wasinzidde n'awa amagezi gavumenti okwongera ku muwendo gw'abalamuzi basobole okukola ku buli misango egiriwo okusinga abaliwo abatono okusosola ku misango gye babakolako. Nze kye nandirowoozezera kye tukubira gavumenti omulanga twongere ku balamuzi. Tuli miliyoni 4 nayo ina abalamuzi kati tuli about 75 tebamala. Twongere ku balamuzi ogwa commercial kati nze wewa bansibye nga ndiruzira ogwa sente gusinga libate zange kati wopimamu tozola kupima kulaba gusinga mulala. So nga tugezaako okutegeera President kyabadde agamba tenga kituufu naye ffe tugamba tosobola kusosola musango buguno mukulu guno si mukulu emisango gyonna mikulu. Annette Nakayibale yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.